njagazisa gwe kyokkiriza nga tomaze kunvuma oba kujerega kyendi. Olimbalaze muganda wange w'omutima musiraamu ajje ambulire yirimu alabe oba naasalamuka naye nga tasoose kunjerega. Nange ngende musomesa amasakalamentu ne katikisimu esookerwako naye nga sisoose kumujerega. Banne njogera Luganda era simanyi oba abantu bamanyi nti ensi Spain abantu abagala omupiira bagigoberera nnyo. Yali nsi nsiraamu okuva mu kyasa ekyomunaana okutuuka mu kyasa eky'ekumi-n'ebitaano nga Spain eyo gye mulaba nsiraamu. Gemba buulira bwino eyakala naye ate mutegere na kino ekitala kyekyagoba obusiraamu mu Spain kati nsi nkatoliki. Naye kansese ntuuke wano ewaffe. Na wano entalo z'eddiini zaaliwo ku mulembe gwa Kabaka Mwanga temuzimanyi. Nga 28 June wabaddeyo emikolo ekibuli egy'amadda ga Mulangira Nuhu Mbogo. Baali tebamugobye wano n'awaŋŋankukira Zanzibar. Temuwulyanko entalo ez'abajungute ezaki abakristo eyo mwe abava e Kabula n'abakristaayo mwerabidde ezo entalo. Era ndowooza wali ekigo e Kabula bayitawo batya? Kijjukizo kya ntalo za ddiini. Kakati ku mulembe Omutebi tulina kusoosowaza buvunaanyizibwa. Ku mulembe Omutebi tulina kusoosa buvunaanyizibwa. Mulekeraawo okwevuma n'okweyogerera ebikankana olw'ensonga z'eddiini. Eddiini zonna eziriwo n'obuwangwa abantu bwe bagoberera byonna Katonda omu ow'omu ggulu abimanyi. Baganda bange ne bannyinaze, entalo z'eddiini zaaliyo edda era zaggwa. Obuwangwa bwe bufuula Kabaka kitaffe wano mu Buganda. Akugamba okuwasa mwannyoko ayagala kukujja ku Luganda lw'olina ku Ssaabasajja Kabaka. Ennaku zino tuwulira abantu bangi abasudde obuvunaanyizibwa ku nsonga z'obuwangwa n'ennono. Eriyo abagamba nti oba oli wansenene n'osanga ow'ensenene gwe weegombye muwase, nti bw'osanga ow'omutima n'omwegomba nti muwase. Mu Buganda ow'ekika kyo abeera muganda wo. Kati omuntu agamba atya omuntu nti wasaba nnyoko? Omuntu oyo sirowooza nti aba ategedde obuvunaanyizibwa bwe. Abanga atamanyi kigambo buvunaanyizibwa kye kitegeeza. Kintu bwe yaleeta enkola ey'ebika emyaka 1000 emabega, yamala kulaba akabi akali mu b'omusaayi oguliraaniganye okuwasaŋŋana. Atalaba bulungi nga nze ayambadde gaalubindi bwe mpasa ow'omusaayi gwange ogw'okumpi nga naye gy'ava mu musaayi ogwo tebalaba bulungi, tuba tugenda kuzaala baana ba muzibe. Bino ebyekika birimu ne saayansi, oba mbadde temukimanyi. Birimu ne saayansi era kintu yamutegeera. Era abacweza okuwasaŋŋana kye kyabamalawo kuba baalwala ne bakunkumuka endwadde ne baggwawo. Mu Buganda tulina obuko. Omukadde akuzaalira omukyala tomuliraana. Tukola emikolo egy'embaga, twabya ennyimbe. Bassenga ne bakkojja balina obuvunaanyizibwa ku baana baabwe, abaana ba bannyinaabwe, bassebo ne bannyabo. Obwo buwangwa bwaffe. Obuwangwa ke kalambe kaffe. Yendagamuntu efuula Kabaka kitaffe wano mu Buganda. N'olwekyo tusaana okuba ab'obuvunaanyizibwa mu kukuuma, okutaasa n'okunyweza oluganda olwo.
Ssemasonga esooka ey'okutaasa Namulondo esimbi awo. Tetwetaaga muntu yenna ategeerera Katonda. Katonda atamanyi nti eno ensi erimu ababatize n'abasiraamu. Kati gwe weefuula otya wamulwanira entalo, ye Katonda ng'abadde ki? Ani ategeerera Katonda okutuuka ku ekyo? Kaakati mulabe wano bannaaye. Sheikh Ssentale wuuno atudde wano atuwadde essaala, aliraanye Father Jooga, baliraanye omubuulizi, bali mu ddembe. Katonda si musanyufu. Bano abasatu Katonda tabamanyi. Kaakati Sheikh nga tandika okujeregerera Father, oba Father nga tandika okujegerera omubuulizi, Katonda ow'omuggulu yaddaalazeewa. Katonda yeebaka. Bwe muba muntegedde nga mukuba mu ngalo.